Oza abuuza kiki kyetugenda okulawo nga DA ababaka bwe baba bagenda kweyongera tubakolere ki tubawe obutwa tukole ki ndowooza ekyokukola si muwendo nti emugattako emu zibeera mmeka zibeera bbiri naye mugattako emu ziyinza obutabeera bbiri ng'obaze mu beesi ziyinza okuba nga ansa yanjawulo. Tulowooza nti waliwo akabenje k'amaanyi bwetwogera ku bugazi. Obugazi ebyobufuzi gye bikulirako tebikwatagana na kukula kwa byanfuna. Ekivuddemu obufuzi kufuuka binyuunyunsi eri ebyetaago bya bannayuganda. N'olwekyo okusalawo omuwendo ogw'essalira ogw'abantu kampala ekyokulabirako wano mu Kampala State Council bagenze basala ku bagaziya bakansala bwe bakiikirira era bakansala abamu tebajja kuddamu kwesimba bitundu ebyo mudde kubanga mukigoberera bulungi. Obanga osala ku State Council bakansala bagenda kendeera ndooza bagenda kusalako bakansala nga 20 kiki ekigaana okusalako ababaka ba Parliament ndooza kubanga ekigendererwa ky'okusala bakansala kiki, ekigendererwa ky'okwongeza ababaka ki, ensonga eriwo si under representation, ensonga eriwo is misrepresentation. Bw'oŋŋamba nti omubaka omu akiikirira abantu 6 ate omulala 6,000 ekyo kibeera kizibu nnyo. So n'olwekyo kyetuva tugamba eno mu DA ensonga ya sayizi ya Parliament eyogerweko. Twawadde ne formula, twawadde enkola ey'okusalako Parliament ekitundu kimu kyakusatu 1/3 of Parliament. Era ntuwa ne formula ekisobola okukola. Formula eyo si yakweyagaliza. Tulowooza nti bwe tuba tukkaanyiza ne ku nkola gye twayogeddeko ey'okugaba n'obuyinza eya federal giyite devolution ng'eteekeddwa mu nkola, abakulembeze abamu ab'ebyobufuzi bajja kugenda mu regions bakulembere regions, ebyobufuzi ebimu bigendeko mu bbali. Kikola bulungi nnyo naddala nga tutaddeyo ne ssente ezikola emirimu okusinga okubeera nga tulina wano oba nka giyite ki mu lulimi olutuufu senta ng'erina omujjuzo gw'ebyobufuzi ogutalina kyamaanyi kivaamu muganyiro guvaamu. Ssebo ababaka kyenjogerako si lugambo, enteekateeka zigenda mu maaso ez'okwongera ababaka ba Parliament. Bali mu kusala constituency endala ne district muziwulira ezijja ne municipalities zijja. Ndowooza okkiriza bulungi nti wentuula ndi Ssekanyolya bwe bulabwe bwenjagala okunogera eddagala nga bukyali bannayuganda babe nga basobola okugamba nti ekyo nedda anaagala okiteeka mu nkola bamubonereze. Mwami Semata twagamba nti DA ejja kusponsoringa ba candidate. Yes, kijja kusoboka singa embeera y'ebyobufuzi eraga ekyo kye twagala. Ku ssaawa eno sisobola kukubuulira kye tujja kukola ne tujja kukyogerako obudde nga butuuse. Sitwagala kumala budde bwaffe nga twogera ku bitajja kubaawo nga tewaliwo bisobola okukola ebiriwo. Ku ssaawa eno ekiriwo kwogera ne bannaffe tusalawo ekikulu ekyokukola. Kiba kya butiitiizi nnyo otandika okwogera ku bye tutya ennyo ku ssaawa eno nga DA. Nzowooza nti ekiseera nga kituuse regularly mu biseera ebigere tujja kuba tuteeka ku minzaani embeera eriwo tusalewo ekyokukola. Ndowooza kyekisinga mu byobufuzi okusinga okubeera nga emitwe gyaffe tugitadde ku kasonga gundi ayagala wano gundi ayagala wali watabeerawo ng'okola ki ng'osaamu ogwakabugu. Ndowooza kikulu tugende ku nsonga engazi tusalire amagezi.